nkuwanirizaako once again olunaku olwaleero Fad Pro yojimba nyingiddewo okubeera nga tenga kutuusako agasobodde okubeera nga tega happeninga mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo naddala gwe gy'otasobodde okubeera nga otuuka ku vidiyo teekako ekigalo layikinga sheyalingirako abala kubakusako wansi ate kigana naawe kubeera nga tesobola kusonga nga bw'ogenda okubeera nga oziwulira amawulire kamere nga tetandika n'ag'abayimbi naddala Edisa Musuuza n'abayimbi babadde akulembera ekibiina kye kya Federation kirabika nga kyongedde okubeera nga temunange kimenyekamenyekamu bibiri era nga abayimbi babadde afuga bongedde okubeera nga temunange bamwefuulira bagamba nti ekyamazima kiri nti Edisa Musuuza si ye muntu omutuufu eyali badde abakulembera era nga it's not yet clear lwaki embeera eno etuusewo kadde kano nga bakamala okubeera nga temunange babasuubiza akasente akayitirivu baaza oba kamala ne katuuka simanyi bulungi nnyo naye babadde bakamala okubeera nga temunange babasuubiza akasente kano batandise okubeera nga tebeetematema batandise okubeera nga abayombayomba era nga ne Edisa Musuuza agawa omutegeera naye atandise okubeera nga temunange abaddisa omuliro omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembera ekibiina kya National Platform yasobola okubeera nga temunange avaayo n'abawulira abayimbi nti ekigenda okubeera nga tekijja mu maaso mbeere nga temwenyweza era bino byonna ngenda kubeera nga tebikuterawo osobola okubeera nga tomanya embeera nga bwegenda mu maaso saidi zeeyo sako n'ensonga endala nyingi nnyo nga bwe zino okubeera nga tezitambula mu ggwanga lyattu Uganda tuula butuuzi kalira subscribinga akade ka notification kakoneko twegateko mu butongole buli wenabadde video gy'okubeera nga ofuna notification ate kakati Fahad alina ekipya kyatuleetedde saidi zeeno Sheikh Asha musomo wadde wakujukiza bujukiza abeerawo nnyo gwe wenawena alina ensonga ez'enjawulo ezikyaganye mu bulamu tobonaabona nga Sheikh waali nabazisimu wansi ku bustika zokopolako ajja kubeera nga akolako kakozesa maanyi gaddwa na Quran trust me tojja kubeera nga wejjusa buli kimu kijja kubeera nga kikutambulira bulungi nnyo manyi dadi sana kamawe ensonga zino sakone ensonga endala nyingi nnyo tumvaawo Bobi Wine lumu yatugamba ng'abantu bamugamba mbu local artist n'agamba nze siina kimpaaza abantu b'ebweru kukunjagala nnyo ng'abaawalo tebandiiko enzo olina otteekamu dekolamu ng'oyogera ku mannya agamu yes watuuka but we can relate akati oli wakabi mu bulamu ne tetumanyi oba onooba wakabi ne mu ttaka kati bafire Lutaya bakabi ne mu ttaka basudde Kafeero fire Bongole Lutaya radio era bw'oyogera bw'otyo n'otera okugamba nti ne radio talina luyimba lwenkana lulwo kituufu naye gw'olowooza lwaki wadde ng'ennyimba zo za views nnyingi abantu basigala fire Lutaya bamuteeka wano nga bakutadde wano olowooza lwaki nze kyemmanyi Katonda alwawo okwanukula essaala z'abanaku naye bw'asalawo okwanukula atera okuzaanukula munyanukula esinga okubeera ennungi era buli muntu n'afuna kuki kusanyu muganda wange wayiswa sisobola kulimba nti embeera gy'olimu ngitegeera kuba tentuukangako I want to be honest naye nsobola okugifumiitiriza nsobola okugamba kintu kimu nti guma ne famire yo n'abantu abali close naawe nsembayo okubagamba ebigambo byange nti lusobola obutaba leero lusobola obutaba nkya lusobola obutaba luli but one day ajja kwanukula essaala zaffe oba essaala zammwe oba essaala yange okay God above all God is just and God is fair okay togwamu maanyi let us keep praying Katonda ajja kwanukula essaawa newe buba si leero newe buba si nkya but one day ajja kuzaanukula okay God above all nalabye Bruno K
ngagamba nti baby mama we yagenda nanoonya essomero nakubira Brunoke baebo nfunye essomero lya milioni 2 mbu Brunoke namubuuza ofunye lya milioni 2 naye gwe jasobola nga leeta sente mmeka omukyala namugamba jasobola leeta mitwalo 3 ku milioni 2 osobola we mitwalo 3 gwanoonya essomero ery'e milioni 2 bakazi mmwe bebyo nosanga omusajja alina vitizi ye gyavuga mwaka ku mwaka n'omulemerako nti ngulira V8 nakugulira V8 naye nga tosobola kweteramu amafuta buli lunaku nakugulira V8 naye nobwe bevuddeko omupiira tosobola gwegulira bwe kitegeera ekintu ekyo bakazi mwe njagala bategeeza wogiramu empale we pa kubana labya bawala mu comment section nanto omwana wo oyina ozisasula mukwano bwoba wazalira omusajja omwana tekitegeeza ogenda mubonyabonya obulamu bwe bwonna n'omusajja ayina obulamu bwe bw'alina okulibinga ku nsi kuno ng'ali happy omusajja waddemba okuteeka omwana ku ssomero ly'ayagala singa sente z'aba asobola okusasula gwe bw'oba omanyi nti tosobola kusasula sente ezo toyina nalukusa lugenda ku ssomero kunoonya ssomero lya mwana toyina nalukusa lugenda ku ssomero kunoonya essomero lya milioni 2 ne weeteeka ku layini z'abakyala bano abakozeemu n'ogenda n'onoonya essomero naye ng'okimanyi nti oli munnaku oli lunkupe empale nywera miguwa biteeteeya nywera muguwa sikaati nywera miguwa bakyala mmwe mulekerawo okutimpa babba mmwe oba bataata b'abaana bammwe ebintu bye batasobola bigenda kumenya omwana wo kati kikuyamba ki okubanga Bruno otadde omwana ku ssomero lya milioni 2 naye ng'omwana oyo agenda kukula nga talina waasula tebalina nnyumba tebalina maka omusajja n'ateeka omwana ku ssomero lya milioni 2 naye nga tagenda sobola kusevingira abaana be okubeerako n'ekijja we bagenda obaziika jjukira nti balina okugula amataka balina okuzimba ennyumba alina okupulaningira abaana. You get so bwoba wannaku kiriza omusajja atwala omwana agende anoonye essomero lyawulira nti waleti ye esobola okuba ng'esasula bakyala mwe mulekeraawo okwekubya ensimbu okugwa eddalo bw'oba omanyi nti tosobola kintu sirikira ddala bw'oba omanyi nti toyina busobozi sirikira ddala leka alina obusobozi anoonye okusinziira ku waleti ye nga bweyimiridde. You understand bye byembagamba. Nosanga omuwala ng'ali okwo agamba omusajja tugende tupangisa ennyumba ya milioni 3 nze njagala apartment naye bw'omugamba buli mwezi ogenda sobola sente meka n'ez'amasannyalaze tazisobola n'obwomubuuza buli mwezi ojja sobola kuleeta sente meka even n'ez'okugula kayako kukajjuzaako ate tuteekako units 3 omwezi tazisobola naye yayagala apartment. Ate namwe baboy child muddemu amagezi omukazi takukozesa nsobi bw'oba omanyi talina kyaleeta takukozesa nsobi. Okay? Mubeere abasajja ekimala yimirira ku magulu abiri omugambe nno sikisobola temwirabe nti namwe mulina obulamu bwammwe ate mwe abali mu bakazi we mutyo ng'odiringa n'abakazi bwe batyo manya nti obulamu bwo gwe buli kimu gwe injini gwe fuluka weviirako omupiira bweti obulamu buba bukomye bw'oviirako okugulu bwoti obulamu buba bukomye so spendinga sente zisaasaanye okusinziira ku nfunayo n'ennyingizaayo. Okay? Temundeekaanira. Excuse me. Nze omuwala yaŋŋamba yajjako ewange oyo omuwala muka Brunoke naŋŋamba Junior Brunoke nze ekinyeeza tayitirayo ewange ekiro omuwala one night stand kamusigalamu kati awo obuzibu we buva era buli agala okutaasa amaka gano tukube pulogulaamu Brunoke atandika okusulako ew'omuwala oyo banyumyemu mu kisenge mumanyi abakazi ekyo nakyo kibatabulira ddala nabeeraawo nagayi nonsuulawo kyekisumbuwa omuwala oyo waya tulwi muti tulwi akitegedde kwirako mukama engalo ez'amaanyi nze ensonga nazirimu oyo omuwala tali ku byakulabirira mwana ebyo byonna yeekwasa bwekwasa ayagalawo ka communication kale ng'abantu abakulu boogeremu
amubuulire emmese eziri ewuwe ne Bulunoke amubuulire kapa ezisula ewuwe ng'abantu abakulu. Kyekisumbuwa omuwala oyo bambi toba she's confused. Omanyi abo abawala abaagala basereebwa abwe aba ayagala kulabira ddala oba bambi amwagala. Ekyamazima omwala ayagala Bulunoke ne tamanyi how to love him. Tamanyi ngeri gy'alina mwagalamu kale kankireete bwenti. Kati ate on the other end Bulunoke tayagala muwala. Tuyina omuwala ayagala omulenzi ate tuyina omulenzi atayagalirako ddala. Kati awe buzibu. Nkubuulira ebigambo bino singa Bulunoke akkiriza. Buli wiiki n'ayitangayo ewa Mami Vanessa tebagenda kuddamu kuyombagana. Ojja kulanga n'oyo omuwala alabiridde omwana. Abakazi bonna abalabirira abaana waliwo kye batakugamba. Abamu bebba ne bayitirayo ew'abasajja. Golaba mukazi ga nze wange nze omukazi omusajja tampa buyambi ayina kyamuwa. Waliwo ebabalansingira ebitabo. Okategedde akantu ako. Gwa mukazi kwereega. Omusajja yansulayo. Omwana azamuweerera. Abasajja bwe bati kumbe ayitirayo ekiro mu bubba. Nze wano nina ba ex bemmanyi. Nga okukima feezi z'omwana asooka kuyitirayo. Ne bazimuwa. Kale akitegedde kubirako Mukama engalo ez'amaanyi. Nze nja babuulira ensonga nga bwe ziri. Munaagana buganyi kukkiriza. Nina wano ba ex bemmanyi. Naye nga buli waba agenza okukima feezi z'omwana ewa ex azijja mu loogi. Ne banyumya ku by'omwana. Era tobanga ne mukazi wonaga nyeze wa musajja twogere ku by'omwana. Gwe mwazaala dda. Munyumya ku ki? Otegedde ekintu ekyo. Buli omukazi bwegamba nyeze kima feezi za mwana aba agenze zikima. Aba agenze nno zikima. Kati abakazi wano abasinga okwereega bano boolaba. Ffe tulabirira abaana. Abasajja baatusuulawo. Bamusuulawo naye ekiro tebamusuulangawo. Kati ekiri maka ga my sister Bulunoke. Era nze nayita Bulunoke oyo ne mugamba. Ne mugamba oyo omuwala nze njogedde naye ko omuwala nayogera naye for 2 hours. Empuliriza ebizibu bye. Angamba Junior Bulunoke mwagala. Onze netayitirayo. Nange ndi muntu. Ne mubuuza kati oyagala kube rawundi mmeka. Kale rawundi nga 3. Nagenda ewa Buluno ne mbimugamba. Nga Buluno mukazi wa ngambye 3 rounds nazisobola. Ko Bulunoke nedda kale nsobola rawundi 2 naye 3 sina maanyi. Songa zaabwe nenzivaamu. So byebyo. Byebyo. Ekyokubiri nawulidde senga asidi ogamba Bulunoke mbu musiyas. Mbu simanya beyagala ne Hashim. Senga asidi amabina gaabwe lwaki ogalumirirwa? Baleke anna gwolidde yo akaaba baleke
omu bwana ayiwa munne kalinda munyo we wajjo bivaamu gwe baleke naye kati gwe senga Acid ali e Bulaaya omanya otya ebiri e Uganda point eyo nawulidde senga Acid ogikulembeza banno baleke naye gwe senga Acid toyagala kulabako omuntu ali bulungi na muntu buli muntu gwolabanga mukwano gwa muntu omutemako ekigambo gwe buli omwana aba musiyasi nane senga Acid naawe otutamiza obusiyasi oba bupromotinga buli muntu kuggwe musiyasi kati Bulunoke musajja wattu Sister Bull ekyobusiyazi kyajjiddemuwa kyajjiddemuwa baleki gwabazaala ate senga Acid wali yagala Sister Bulunoke ko omulemerako nnyo so byebyo ebya Bulunoke katumusabire neera naye Bulunoke lekerawo okuzaalazaala ekyo nakyo Buluno bayizayo kankigambe nga friend wo ozaala olinga kamyu ebyo bikazikazi ebitunda muwogo ebitunda obutogo Bulunoke oba obinoonyaamu ki kati ekyo ekiwala Bulunoke naawe oba wabaaki ndowooza walaba amabina n'odduka ekikazi kyo kirina amabina kyo tukkirize amabina go kwegali ndowooza my sister Bulunoke bwe yalaba ekikazi ekyamabina naga ne Bulunoke stop producing like a rabbit naawe ozaala olinga kami Bulunoke singa okozesa kondomu bino yonna tetwandibibaddemu yambalanga ku kondomu Bulunoke noyagala kuseereza buli kiseera byebizibu byetulimu tudde ffe nga ba anko b'omwana ebe n'ebikazi by'amasaji obiridde Buluno tolina masaji gy'otalidde kyanjaawo wane wali kukalika masaji kawali wansi ekkomamboga byonna ebikazi byawo wabiri alyadda byadde bikunyumiza ne baba byadde bikunyumiza ebyo ebikazi gabika ne baba bulaazawo Bulu ne Buluno yagala abakazi oye Bulunoke ne basiba embwa esikati era ogigoba no truth be told ke tugambeko Buluno omukazi yetu amubuulidde ebibye byawedde kati it's time Buluno nkubuulira amazima nga mukwano gwo embwa ne bagisiba sikati ogigoba Buluno Katonda yakutuma bakazi eno yagala kunno ku bikazi ebitegerekeka nebyo nebikazi bifaaji kawalo kiri ekyali kitunda ebizigo ekyali kikwesibyeko luli Buluno atwagire ebikazi ebyeru ebyeyerusiza ddala waliwo kiri ekikazi ekyali kitunda ebizigo ekyali kimwesibyeko kyeyakubira nnakulyako ne bwoweekaza nnakulyako abakazi amalobalya n'abavuma n'abakubira ennyimba naye batabuka batuufu ke Buluno yayimbadde oluyimba nnakulyako ne bweweekaza bakita batya kidoola aba naye Buluno naawe otumalamu amaanyi kati kyekikazi kidoola wali okinoonyaako ki yagenda kikubira luyimba muneweweeraga nnakulyako eno byonna bikulu Buluno ayagala agakazi agakulu naye gajja kuloga obeera muze wano night stand eyo nonna kyanja bumasaji bonna Buluno obulidde obumazeewo nzuga gavumenti yekusindika okera kumakya kuvuga motoka kuvawo Buluno kunoonya masaji weeri kulya ebyo bikazi bifaaji
gwe tosooka byetegereza buluno. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Taze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.